Dr. Juliet Nakku. Ndi musawo omutendeke akola ku by'emitwe, psychiatrist. Era tujjanjaba abantu abalwala ensimbu. Ndi wano ku lwa Honourable Minister of Health and the Ministry of Health. Nga tuzze okujaguza olunaku luno olwaleero olwandibadde nga 12 Ogwokubiri olukuza ebigambo ebikwatagana n'ensimbu mu nsi yonna. Ensi yonna ekuza olunaku luno olw'okwagala okugezaako okulaba nti twongera okumanyisa abantu ku bulwadde buno obw'ensimbu era n'okussessira ku bintu ebyo abantu bye balowooza ebitali bituufu ebikwatagana n'ensimbu, ngeri ki gy'ejjamu oba gy'ejjanjabwa, ze bayita myths oba misconceptions mu Luzungu, mu lufuutifuuti. Ku lunaku luno era tussessira ku mbeera y'obujjanjabi bw'abantu abalwadde obulwadde buno obw'ensimbu, n'okulaba nti buli omu asitukira wamu, okukwatira awamu okulaba nti abantu baffe bano bajjanjabwa bulungi era bakwatibwa bulungi mu maka gye babeera, mu community gye babeera, mu byalo ne ku mirimu na buli wamu we babeera. Kwegamba okwongera okumanyisa abantu, si basawo bokka naye abantu bonna, okutegeera obulwadde buno na ngeri ki abantu baffe ababulina gye tuyinza okubakwatamu n'okubayambamu. Kwekuza olunaku luno International oba World Epilepsy Day. Emisomo egikoleddwako mu Uganda wano giraga nti 1 to 2% abantu nga 2 buli 100 mu Uganda balina obulwadde buno. Kino kiyinza okuba nga kikyuseemu ate mu nnaku zino, tulina okuddamu okukola studies zino, naye emisomo gye tulinawo kati gigamba nti 1 to 2% of people in Uganda are suffering from epilepsy. Jjukira nti beebo betulabyeko abazze gye tuli, naye ngeri abalala bangi baggaliddwa mu maka gaabwe eyo mu communities, tebazze gye tuli, n'olwekyo tuyinza okuba nga tetubategedde nti gye bali. Twetaaga tufune omusomo omunene ogulaga nti ddala eno ye nnamba oba nti yeeyongerako. Eyo nnamba si ntono. Abantu 2 ku buli 100 tugamba, emisomo gigamba nti balina obulwadde buno obw'ensimbu, naye bwe tugenda mu malwaliro ageetoolodde mu nsi yaffe Uganda, mu Uganda, tulaba nti mu bulwaliro obujjanjaba abantu abalina obulemu ku bwongo, mental health, ebitundu 2.3 ku buli 100 bajja nga balina obulwadde obw'ensimbu. N'olwekyo embeera eno si nnyangu, si ntono era si yakuzannyisa, yeetaaga okukwatako. Ekireeta obulwadde buno ebintu bingi. Waliwo kye tuyita genetics, bu bulooka obukola omuntu, nti abantu abamu bazaalibwa nga balina obulwadde buno obw'ensimbu. Kwegamba nga buli mu famire olwa genes zaabwe, olw'obu bulooka obubakola. Naye mu Uganda tulabye nti eriyo ebintu ebirala bingi ebisobola okuleeta obulwadde obw'ensimbu, okugeza nga endwadde ezikwata ku bwongo naddala mu baana abato, endwadde ez'amaanyi nga malaria, severe malaria oba cerebral malaria, aleeta obwongo okukosebwa ne buba nga omwana oyo ayinza okuvaamu ng'afunye ensimbu. Tulaba viral infections kati nga olukusense, measles, oba n'endala viruses, obuwuka obwo buleeta what we call encephalitis, obwongo okuba nga buzimba muli. Obulwadde obwo nabwo budamaginga obwongo ne buleeta obuzibu, abaana olumu ne bafuna ensimbu, naddala nga bikutte ku baana abato. Naye mu bantu abakulu nakyo kisoboka omuntu okufuna ensimbu
nga muntu mukulu. Accidents ze tulaba ku nguudo zireese nnyo abantu okubeera nti bavudde mu kulwala ne babajjanjaba ne babalongoosa emitwe ate ne bajjamu ensimbu nga bamaze okuva ku bitanda. Accidents. N'olwekyo bwe tucontrolling accidents zino, road traffic accidents, kiyinza okutuyamba okukendeeza ku bantu abakulu abafuna ensimbu. Abantu abakulu era basobola okufuna ensimbu zino olw'embeera endala ze bayitamu, kati nga abafuna stroke, abantu abalina pressure n'endwadde endala ezireeta stroke. Abantu abo basobola okuggyamu ensimbu singa obwongo bubeera buli affected. N'olwekyo ebintu bingi ebisobola okuleeta ensimbu, okuleka abantu abazaaliddwa nazo, naye endwadde zennyini ze tulwala n'obuvune bwe tufuna batufunye accidents, ebintu nga tumors, bwe tufuna tumors oba ebizimba ku bwongo, ekyo nakyo kiyinza okuggyamu omuntu okufuna ensimbu zino. N'olwekyo tusaanye tubuulire abantu tumanye n'engeri ki gye tusobola okuziyizaamu ensimbu zino mu baana abato naye era ne mu bantu abakulu. Abamu mubuuza nti obulwadde obw'ensimbu buwona? Emabegako tubadde tumanyi nti obulwadde obw'ensimbu kizibu okuwona, naye emisomo gitulaga nti eri abantu abamu nga bwe tubajjanjaba okumala emyaka nga 2 oba 3 nga bali ku ddagala obutaweera, obulwadde buno bugenda. Tulina ebika eby'ensimbu ebimu nga bikwata abaana abato ba adolescents, juveniles, naye nga batuuka ekiseera ensimbu ezo ne zigenda, nga batuuse mu myaka nga 15 awo ne zigenda ne ziwona. Ekyo kimanyiddwa. Emisomo gitulaze nti ebitundu 3 ku buli 100 eby'abantu abalina ensimbu tusobola okubajjanjaba ne babeera bulungi, nga mwetwalire n'ezo eziri self limiting ezigenda zokka ng'omwana atuuse ku myaka nga 15 awo, 7. Ne wabaawo ekitundu ekirala 3 ku buli 100 bo nga bw'obateeka ku ddagala babeera bulungi naye nga tebawonye, kweggamba eddagala liziyiza okugwa kuno. Omuntu nabanga obulamu bwe busobola okutambula, asobola okukola, asobola okusoma, buli kimu kyayagala okukola asobola okukikola, bafumbirwa, bawasa, bazaala abaana ne babeera bulungi naye nga bali ku ddagala. Naye ate neebaayo ekitundu ekisigadde nga 3 oba 4 ku buli 100 abafuna ensimbu zino nga teziweera, nga teziwona, abo be beetaaga ate obujjanjabi obusingako ku butonotono bwe tuwa abantu abasinga. Ensimbu ziwona ye olumu ziwona. Olwaleero tulabye nti tutandise enkola ey'okulongoosa abantu abalina ensimbu. Olwaleero ku lunaku luno tufunye presentations eziraze nti kati kisoboka ensimbu zino okuwona. Tulabye nti abasawo abakugu ba neurosurgeons kati mu Uganda basobola okulongoosa obwongo ne bajjamu akatundu ako akaleetera obwongo okuba nga tebukola nga bwe bwandibadde bukola ki bukola, omuntu n'aba nga takyafuna nsimbu. Kitandise mu Uganda era tusaba nti bonna abakwatibwako mu gavumenti tukolere wamu tusobole okulaakulanya obujjanjabi buno, abantu bangi naddala abaana abato basobole okufuna okulongoosebwa kuno, basobole okuva mu mbeera eno ey'ebigwo by'ensimbu. Bw'obeera ng'oli muzadde ng'omwana wo bagambye alina ensimbu, mutwale mu ddwaliro. Si kikyo kumanya nti oba eno nsimbu bweti oba eno nsimbu bweti. Bw'onootuuka mu ddwaliro abasawo bajja kunnyonnyola nti kino kiri bwe kiti, tukijjanjaba bwe kiti era kye tusuubira okuba bwe kiti. N'olwekyo tugamba nti buli muntu yenna alina ensimbu oba alina omwana oba owooluganda ow'ensimbu amutwale mu ddwaliro, abasawo bamukebere, bamwekebejje, basobole okumubuulira ekigenda mu maaso ne kiki ekisobola okukolebwa.
tell you only in Bali, told them to scale it down. Ebikola mu kujjanjaba ensimbu tulina. Gavumenti yaffe ekoze system, the health system, mu ngeri ebeera nti tusobola okujjanjaba ensimbu ne bw'oba ozze ku health center 3. Tugambye nti abantu abasinga obungi bali ku ddagala ery'ensimbu. Abasinga obungi si buli omu nti yeetaaga okulongoosa oba nti anaafunamu mu kulongoosa. N'olwekyo tubeekebejja ne tubasunsula ne tulaba nti ono mu kulongoosa tajja kukola ki? Kufunamu. Abantu abasinga obungi bali ku ddagala. Eddagala lino gyeriri. Tulina eddagala okuviira ddala wansi ku health center 3 n'abasawo bonna basoma okujjanjaba ensimbu zino. N'olwekyo wonna w'oli mu Uganda ng'olina omwana oba oluganda ng'alina ensimbu, mutwali ku ddwaliro erya gavumenti eriri okumpi, ojja kufuna obujjanjabi. Eri ababuuza nti tulina ebyuma ebikola, ebyuma tulina naye bikyali bitono. Tulina ebyuma ebikebera kati nga EEG, waliwo gye tuyita EEG ekebera obwongo n'eraba nga obwongo engeri gye bukolamu ya nsimbu. Tubirina ebyuma bino wano e Mulago, tubirina e Mbale, tubirina e Butabika, n'olwekyo tusobola okukebera abaana bano. Ebirongoosa byo bitono ddala. E Mulago tugenda kutandika butandisi, naye e Mbale byatandika. Naye tusuubira nti mu maaso gye bujja tugenda kweyongera okukuza enzijanjaba eno mu Uganda. Sinakindi tubune mu regional referral hospitals. Mpola mpola naye nga kisuubirwa nti kijja kubaawo. We can embed this day in the calendar for commemorations of the Ministry of Health. There's a calendar. I know you're aware. Epilepsy Day is not there. So I pledge that I'm going to be sure that we embed this day also in that calendar so that we raise more awareness and drum up the need for services in this country. Thank you for all the time. When you go back, please tell the minister that the court did not